bwe twagenda e Luweero ku mukolo gwali gwa kwanjula nga mukolo gw'amaanyi ekyalo sijja kyogera kankyesirikire olwa privacy n'amaka kangaleke ne tutuuka nga tuli ku mulyango gwennyini tuyingira bwe tuti mulungamya munnange n'asooka n'aŋŋamba nti mwami Kaddu Mukasa sooka oyimirira awo nebuuza kiki ekibaddewo n'ava mu ntebe eri eya taata n'ajja nanziza emabbali n'ankuba akaama omanyi kye yaŋŋamba nti munnange nnyinimu afudde. sheekomaawo tujja baleetera ebisingako awo ku YouTube yaffe. Timothy Clips ye yali ku kamera okubanga ate abatusako ekifaananyi ekirungi in with Ken Media Uganda. Kaddu Mukasa Simon Peter subscribinga likinga tubaleetera